If you want to make a business in Uganda, you must be an investor. How do you become an investor? You go to Uganda Investment Authority and get an investor's license. To get an investor's license, you must show that you are going to invest in Uganda $500,000. So if you are not an investor, how can you get an investor's license? Nze nama company manji. Ulona kwa mwana nga bali venike bali bakutte kubalwa abongo yajja n'opportunity to suffocate me financial. Embo ndio mufuko nenda bakubira akatambi. This man must come and kneel before you. The son of a holy Yohana Mirundi and Mole, a grandson of Sembuya, who benefited from the Mairo land when we were sharing it land. My grandfather God, and when you read my book, Erikumuhozi, mbatera mu my background. Bwe mutulaba mutujoga, twalina sente nga temunnazifuna. Neza alagawa. Bate mutula tuziinera. Zize ku century na century. Bate nti bazigira enkola nti enkola ya kuzanye ya kujogera ko kuteeka mwanda we yangalugozi. Yabami. I even hear people mbabere minister. Me to be a minister. Me cannot be a minister. I'm enjoying life. I want to be abaganda bakugamba. Tamale appointment hizo kugira wanu. Ate kugamba tikisoboka. Nkugambe abaganda bakugamba nti kawerege. Orumanyi abaganda baga kawere. If you want to have problems marry at an old age owulire kawerege ngedi eri obukulu kati my age 65 nganvumu ako kakabanda sika kubempe ne kalinda mu corridor wali omusajja wano gamba buli ekyaliwo omusajja bamuyitanga Steven Obwango kakati nga waliwo obwa mawuli obwo bagula akafuka bali bakayita sempa nga kakola mu sita. Kati Obwango was a minister of justice at independence ngati yasoma mateeka. Steven Obwango kati akomawo mu parliament. Bweyaja mu parliament yali musajja mukulu nga aba yebase. Naye nga awulira ng'Obwango ayogera nnyo. Kati ako bakagula kasempa. Ne bakagula kawandiike ku Obwango nga kalo kakabanda bwe kakola. Obwango bwe yasoma sitole mu sita yalinda sempa mu kolido. Sempa bamujjako abimba jjo kati nzinga ngonze Matiya Kasayija nkwata kakabanda ako ninkafundiriza kyobala nsinza kuonoona mukolo gwa muto wange Muhoozi kapa weesange emmese weegiriira weesange kono buno weesange kinyeenya mutooto baganira omunatta munene nemulifu tetutiŋŋaniramu Papa wesange emmese weegiriira tetereka mugabe w'omusanga w'omusabira emikono tutambula winkusanga wano n'olutwe lwako bakupata obaluddawa wekigwera bwayonoona future yange. If I'm not a strugglist, I was thrown to the dustbin. Ne bunkuba ne bunyonoona buli wamu ninkwatako wesange emmese weegiriira tetereka tusinkaniyo lifuti nensanga nekinyeenya mutwe